bw'otunuulira ekirala eggwanga n'ebifuga eggwanga byatabuka njagala otunuulira amateeka ge tulina amateeka oba ekirala mu ggwanga matabufu baagatabulatabula buli si wano yokka Uganda naye amawanga gonna n'ensi zonna kati njagala otunuulire waliwo ensi eyakkiriza okulya ebisiyago mu nsi muno nga basayininga n'etteeka nti wane waffe ebisiyaga mulye era mujjukira ne wane waffe Uganda kyali kizibu abantu ne balyoka bavaayo kubanga nze nakula wano ssebo nakulya mu Buganda wano nga batugamba nti enjuba gyegwa nze ndava Bulemeezi ebulemeezi balya nnaka era ng'abantu ebulemeezi batta enswa naye nga ffe batugamba nti enjuba gyegwa ewaba amaaso g'enswa enjuba gyegwa era nga bakugamba nti senga ozimbirwa omugala gw'enswa envubo ogisima mu maaso gaayo yoteeka envubo togiteeka maki mabega kakati omuntu gy'ava n'atugamba nti nedda envubo ebeera mabega si maaso nze awo mba nfunye okutabuka otabuka butabusi naawe ofuna bulungi kubanga envubo y'enswa era kati bano abasajja bebajja ne batugamba nti nedda envubo tugize emabega tugijje mu maaso nze ndaba nti tekikyamu ofuna bulungi tosobola kuŋŋamba nti kaakati ŋŋenda kulya bisiyaga nti envubo ngiziza mabega so nga ate nze nakula mmanyi nti envubo ebeera mu maaso naye akati ng'eriya amateeka agawagira ekyo njagala otunuulire recently waliwo abawala be bakwatidde ku paka abalabye nga wabalabye nga bali bute baagala mirimu naye bali bute ayagala omulimu weyambula bweyambuzi balaga butali bumativu ofuna bulungi obutali bumativu tebabulaga bwe bati oba okitegeera n'okwogera obwogezi nti simatidde nakyo kimala oba okitegeera naye nabadde ntunuulira nga waliwo eyavuddeyo n'agamba nti amateeka gakkiriza eryo ddembe lyaki ddembe lya buntu muntu asobola okwekalakaasa bw'atyo naye weebuuze wa era mu ngeri ki mu Buganda wano si Baganda ne baba si Baganda kubanga ffe Abaganda tugamba nti bw'ogenda ebulyambwa naawe olyambwa kakati okwane eyo si mpisa yaffe era otunuulira ekkanisa yaffe ffenno gye tusinzizaamu eyimirira ku masiga 3 esooka Bayibuli kigambo kya Katonda era bwe tuba tukola ebintu ffe twebuuza nnyo Bayibuli eyogera ki ku ekyo senga Bayibuli eba tekyogerako tugenda ku tradition enkola empisa y'ensi naye kino abantu bakikolanga batya ofuna bulungi eyo bwe kiba tekiriiyo tugenda mu reasoning okulowooza okwa bulijjo lwaki kikoleddwa bwe kiti njala kuwa kyakulabirako eno ffe bwe tuba tusembeza abantu ebikano ne bituwagira ne Bayibuli etulagira nti Yesu yagamba mutoole munywe ofuna bulungi mutoole munywe kwenu naye kati abantu tetubanywesa we just dip ne tubawa wanyika mbunyisi ofuna bulungi kati Bayibuli ekyo si kyegamba Bayibuli tegamba kunnyikamu kubawa Bayibuli egamba kubawa kunywa naye olwa reasoning nti ennaku zino abantu balina endwadde waliwo abatise emimwa sirimu abalumi waliwo abalina endwadde ez'enjawulo kakati ng'ogamba ono bw'ananywako seribiri n'awalumu tunagenda okutuuka ku mulala ng'abantu bafuna bufunyi endwadde obafuna tugamba nti due to that reason katubadipingiremu tubawe kakati naye tuyina abantu abakola ebintu nga tebabeesinga ku Bayibuli tebabeesinga ku traditions tebabeesinga ku kulowooza ninga bukya buki ku makya n'asalawo ekyo n'akola ofuna bulungi amateeka ne gatabuka ensi n'etabuka kakati oba olaba osiŋŋaana nga pasita oba omusumba oba faaza ffenna katwezingire wamu ng'eyali badde aluŋŋamya abantu nti bannanga okwambala obubi kibi ng'ate yakulembedde okwambala obubi ofuna bulungi ng'eyali badde akulembera abantu nti bannange era ye Paulo ayogera eri mu Timoseewo n'agamba alina kyayita itching ears nti abantu ennaku zino tebakyagala kuwulira mazima waliwo ebintu bye baagala okuwulira oba okitegeera beetaaga prosperity oba okitegeera abantu bye beetaaga kubanga omuntu wanaagamba nti omuntu ayambalenga bw'ayagadde eri nga bakuba enduulu oba okitegeera wamma kyekyo gwotegeera omulembe kati waliwo omulembe guno gubayita z generation
generation gutabuse bana bagala nchuka oboshitege abantu bagenda na nchuka ninge nchuka gye balimu wobuze kibuzo ekutwalawa ofuna ekutwalawa kati ovolaba okutabukatabuka kwensi mu ddiini mu mateeka mu bikolebwa mu nsi ofuna bulungi kati bireetedde empisa zaffe okufa okwononeka okuggwaawo njagala otunuulire kati waliwo ensi eyatayinza etteeka ne bagamba nti bo tebalina buzibu okuwasa muwalawo tebakinako buzibu abalabye bagamba tebalina buzibu omwana okwetuusiza nnyina n'amukuba embaga oba kitegeera tebalina buzibu kati okutabukatabuka okwo okwensi kuleetedde empisa z'abantu zonna okwononeka era bw'okyogerako oli ng'ayimirira ng'agamba egindi nga bakikola kakati ate ekisinza okutuleetera omutawaana nti eddiini zino ze tulimu n'obwa katonda buno bwe twogerako bwatandikira gye bwava kakati ate bali bannaffe be balisinza okukulembera okuleeta obugwenyufu kakati oli bw'obyogerako ng'agamba olaba n'ekkanisa gye yatandikira bwe biri ofuna ndi muganda kakati nze nfuna obukwatane bwa bayibuli n'empisa zaffe ez'ennono ezawana eza Uganda nembikwasaganya nendyoka nvaamu n'ekigambo kya Katonda ekitegeerekeka kubanga nze bwe nali nasoma busomesa omutendeke naye bwe baali bansomesa obusomesa baŋŋamba nti waliwo principle gye bagamba nti you teach from known and unknown omuntu omusomesa okuva ku kyamanyi ng'omutwala ku kyatamanyi era yensonga lwaki ffe bwe tugenda eri nga batusomesa bino eby'obudinkoni mu seminaries ez'enjawulo enamugongo oba mu Uganda Christian University emukono waliyo essomo lye bayita etyala African Traditional Religion tewaliwo musumba atamanyi nkola y'amizimu taliyo agimanyi ozina kusooka kusoma biri eby'abantu bye bakola obikwenkuke olina okusooka okumanya nti bwe bali bayimba ennyimba z'essawo baziyimba otudde wansi ng'okanuga amaaso booti munyonya n'omutwe nemukuba n'engalo makiika ki nolwoba wayagula ejimu olina okusooka okubimanya kubanga abantu b'ogenda okubuuliriramu enjiri byebakola kati onoobakyusa otya nga tobimanyi ofuna kakati beri bagamba nti tulina okusooka bikusomesa bw'oba obadde tobimanyi obimanyi obiyige obitegeere kati olyoka ogenda ofaafaagane nabyo ng'obimanyi naye kati omuntu ennaku zinajja era tobulaba waliwo ennaku ezo omusumba gwe batwala okukwata eyo amayembe gamaliriza gakutte ye yanemuuza wakatonda omusumba omulamba yagenda kukwata amayembe gamaliriza gakutte ye tabimanyi era nakati ali eyapookya bampise ngende mulabe musabire nako yagendeyo lwakuna wiiki ejja musajja lugatafudde jakuba kyali munamu yakyamulize ali awo ali mu mbeera nzibu ali mu mbeera nzibu lwaki kubanga abantu ennaku zino balina baduma budumi purinsipo y'okukwata amayembe tagimanyi oba okitegeera waliwo kifo kyetugamba nti juzibwa omwoyo omulabirizi bw'aba ayawula omukadde w'ekkanisa nga amuteekako emikono aga juzibwa omwoyo omuki omutukuvu era abakadde b'ekkanisa bonna be baba bayawula edda babaleeta ne bakuteekako emikono n'ojuzibwa omwoyo era ne bakuteekako amafuta ag'enjawulo ky'olisiba ku nsi kirisibibwa ky'olisumulula ku nsi kirisumululwa akati naye omuntu agenda tengetenge ng'ekidomola kya tonto bw'agenze kukwata mayembe kagimulijja talinako yadde akooya akatukuvu akatono okitegeera kakati ebyo byonna bw'obitunuulira bireeta okutabukatabuka kw'ensi empisa eyonooneka ebintu byonooneka kati omuntu najja n'ayogera ekigambo nga nekyayogera kikalu tekina maanyi tekikola makulu ensonga lwaki bw'obeera kuna mirembe famma omuntu bonna bakuba amasimu ne bagamba ffe twagala kuwuliriza Reverend wayiwayi nze kati bankajja kulya wayiwayi Yesu yekka Reverend wayiwayi Yesu yekka nze kakati ebintu ebirala byonna nabijjako amaaso ne ntunuulira Yesu